Popin Media. Nze Tebandeke Charles maliriza okwewandiisa n'akakiiko k'ebyokulonda era ng'amateeka bwe galambika. Akola obulungi asiimibwa, abantu b'ebbaale mbaweereza bulungi. Omukisa guno ogumpeerebbwa ogwokubiri nkakasa nti ngenda kugattako bugasi ku bikolebbwa. Ate experience ngifunye, obukugu n'obumanyirivu okwatagana n'abantu bonna, kubanga ekizibu ekisinga mu Kayunga kwe kugatta abantu bonna y'enkulaakulana esooka. Ekyo nkirinamu obumanyirivu era bannabbaale ne bannakayunga bakirozezzaako. Oluguudo tululobinze tulufunye, amasomero gazimbiddwako, amalwaliro nago gazimbiddwako, amazzi amayonjo tugasase, ate era ne mu paalamenti mbakiikiridde bulungi. Nze asoose okuwangula engule bbaale okusindika omubaka mu paalamenti ng'omumwa teguliiko gaamu. Ekyo nkikoze bulungi era bannabbaale basanyufu. Naye nange ng'omuntu bingi byenkoze mu kaweefube w'okuzimba n'okuggumiza obutaka. Tuguze tent ku buli miruka, tuguze ambulance, tukulaakulanyiza ebyemizannyo nga tuteeka attires ebyokozesa ku buli kyalo, tuteesewo Bbaale United, tukulaakulanyiza abantu mu nkola eyansindika njake, tukusanga ku mulimu ne tukwongeramu amaanyi. Amanya Kyagaba Ronald nga nze kukiikirira Bbaale constituency. Akabonero kange ssaawa ndi independent, so nja kukakasa abantu bange ab'Ebbaale n'ensuubiza bannabbaale bye mbadde mbagamba nga bulijjo. Nze Kyagaba obulumi bwange buli ku kyattaka. Mu Bbaale batufuula kyakuzanyirako. Ayagala yajja n'atwala, olina ekibanja oba olina tayito byonna bigenda. Nze gwe musingi gwange, ebirala bingi bye twagala amasomero n'ebirala. Naye nze ngamba nnyo abantu bigenda okujja nga onywedde ku ttaka. Nze kyenkulembeza weewawalo n'ebirala, tulina ensonga z'abavubuka, abakadde, abaliko obukosefu, zonna nja zikolako. Naye ng'omulala gwenywererako ng'embadde munda era bulijjo gwa ttaka, kolanga abantu banywera ku ttaka. Naye njogera olwaleero wali abasengula mu Bbaale. So nsaba abantu bange okubagumya, ogwo ngenda gunywererako, ate tujja kufuna obwenkanya n'amazima nga tugulonze Kyagaba Ronald ng'MP wammwe. Saagala mutiririre akabonero kaffe ssaawa. So onolaba ssaawa wonna mu Bbaale tekinga butiikinzi. Erinnya erikusumbuwa otekinga butiikinzi ssaawa weeri. Kyengenda okukolera bannabbaale nti bwe tubadde tutalagga ekitundu kyaffe n'okuba nti ekitundu kwe tusibuka, kwe tuzaalibwa, abantu baffe ab'Ebbaale bavuddeyo n'ensonga ssemasonga ziri nnya. Ng'ensonga emu kutumbula byanjigiriza, ensonga ey'okubiri kutumbula bya bulamu, ensonga ey'okusatu tutunuulidde enguudo zaffe, ensonga ey'okuna okunyweza obwannannyini ku mataka gaffe zisobola kutuukirira nga omwana waabwe mwennyini Mulika Abdul yakutte enkasa eno gye tuliko. So mbasaba obuwagizi bwammwe temukoma kukumpagira wabula n'akalulu kammwe tubeere nga Bbaale edda mu mikono emituufu. Bannannyini Bbaale bennyini babeere nga bebasobola okukola kutuusayo ensonga zaffe. Yange nze Ronald Mukasa Maiteki, zaalibwa Kitimbwa era nga ndi mutuuze wa Bbaale, nzijidde ku ntebe era nga njagala tutuule n'abantu bonna. Bbaale erimu amawanga agawera nga 52. So twetaaga ffenna tutuule tuteese. Ate omubaka tateesa buteesa kyokka, asobola okubeera nga asobola okusakira ekitundu kye. So ebintu ebyo njagala bitunulako nga mbikwata n'obwesimbu ate n'obwagazi ennyo, okuba nti n'emidu w'ekitundu kyaffe waliwo ebibadde nga bitatambula bulungi. Njagala tukwatagane n'abantu b'ekitundu kyaffe tube nga tuggusa ensonga, kuba teri muntu agenda kutukwatirako okujjako ffe bennyini abaana b'omu kitundu nga twekatiri ku nsonga zino. Bitatambudde birungi. Bbaale constituency mulimu ebizibu bingi. Sookera ddala ebyobulamu. Amalwaliro gaffe tegalambulwa bulungi. Kakati nga Wabwoko tebalina bitanda, tebalina mifaliso, nkoko njeru, ebintu ebirimu tebimala, tugasa ensonga zonna sinungi. Then waliwo enguudo eziva mu byalo eyo
twagala tukwatagane ne bakulembeze bannange tulabe nti tutereeza ensonga zino. N'ensonga endala, ensonga z'ettaka. Abantu b'Embale babadde bakaaba nnyo ku nsonga z'ettaka, naye nga twetaaga okukwatagana n'abantu baffe, kubanga toyinza kuva eri n'oggyawo abantu abakulidde mu kitundu ekyo, babaziikidde omwo, balina emmere yaabwe awo, bazaalidde okwo abaana, oli najja n'abafulumya. So twetaaga okukwatagana n'abantu tusobole okuba nti tubeera mu mbeera ennungi nga ensonga z'ettaka tuzikwatako. Akabonero nga ku mulundi guli ogwayita nzijidde ku ntebe